So ekituufu ekiriwo muzeeyi yandivudde mu ntebe era bye nali ngamba jjajja muba n'abasajja ngenze ministry egamba nti simanya ndi volunteer nimugamba jjajja oluusi olina okuvaayo ku muntu owa bulijjo kitegeeka jjajja mwami wuno ku ndiri campaign ze yamukolera sente ze yateekamu abavubuka be yali amusikidde avuka bonna bazzeeyo gye baali baava kitegeera bannange kale bannayuganda bannange kyensanze wano kyo mpulira ennaku jjajja mwami talwalera mulabe ebiddusi byaffe biibyo weebiri mulengedde ziringa nsolo ziizo manyimu abamu ate emmotoka ziizo zikyaliwo so jjajja mwami ekimuluma temuddeyo ne mulowooza mbu busente bwammwe olumbe lumuluma bamafiya baamuwa obutwa era nze kino nkikkaatiriza nga tugenda kiremerako kaweefuba agenda kutuuka nti muzeeyi aveeyo adduukirire ajje alabe ku Brian White kintu kyemmanyi nti gavumenti ya wano mugenda nakubawogganira kyokka nga tuli bantu bakulu musajja wuuyo ali ku oxygen emisuwa tegigira tatuula takola ki talina kyasobola olumbe lumulumira wansi ffenna tukkiriza nti ki omuntu alwala naye kino kitabuse so bannange nzize ndi ne Kasuku erinnya lye eryokubiri eyo lintawanya nti saasoma kukuwaza banga oli musoga eryo erinnya lyabaki eteeza oli muswayiri kukuwaza banga nkoko musajja mel ye kok so Kasuku kukuwaza banga semaningini ila semaningini lyogere semaningini eryo dio diba litegeeza ki omuntu alina amadama yezami benda nze njagamba nti Brian White yayamba abantu bangi nga nange mwotadde mulimu abantu nga tukyayimiriddewo ku buyambi bwe okitegeera naye abantu abaali wano ku podiyamu mwenna Mukama yatonda ekisolo muntu naye ate bannayuganda muli bazibu senga kati zino entebe zonna zijjudde abantu naye muliwa mutera kyo nva mulanga mubungeeta muzungazunga mubanga zisitaani okitegeera ate bamutwale kwagakaani anaayita agendera mu nnyonyi ya kitaawo muleke nammwe tusiriwalirako podium sebo Donizera yalinga ejjudde abantu naye wali kati empute Donizera kwali kwali alaba oli otyo Donizera oli otya bannangi Donizera omusajja wange musonyiwe amusonyiwe asonyiwane ngoba mmocha bigayi afuna kizibu ku kizibu zino bwabanja sente ze badda abonyebonye n'eggwanga n'omusonyiwe musajja wange goyinayo abantu abakola ebintu biriwa ebyo bigayi byakwadde nakusuulirawo yefula takulabangako sibalina nze kyenkola nze moving on musajja wuuno takyukanga muzeeyi ku podium wuuyo naye bantu mmwe muli bazibu munansuula ne sikaati singa yalinya basi singa yatuuka dde Kenya mu ddwaliro so kunkwatireko wano mmale okusiba tontunuzaamu kamera bannayuganda ennaku zino balogo nabakoowa bandaye musajja olumbe lumuluma wuuyo olumbe lumuluma abantu bali wano bakwebaza
Waliwo Priscilla Sassini yagambye social distance tebasobola kujja. Social distance corona yakatta bameka wano e Kampala. Bannange temwerabiranga bantu babayambye bannayuganda omuntu n'aba yakwata omutwalo gwe n'agukuwa. Tokeera ku makya n'omalaga mu abandoninga. Simanyi ono Obuganda yajja taata waffe. Oyo. Abo bonna bali awo. Kiba kirungi okukola kyokulambulako ku muntu. Olumbe nga lumuluma. Buno butwa kabisa. Kyova olaba nze sirya neefumbira. Tolya buli wamu. Omusajja. Olumbe lumulumye. Ate naludde nga mulwadde. Kubanga nze nasooka nembira bakaawo ningamba jjajja mwami ajja kukola ki? Ajja kutereera nga mmanyi oba yalumbiddwa omusujja kubanga omuntu omulamu olwala. Buli ekintu kyonna ekise olwala. Naye kati this is a serious matter. Ogomayo kunoonya emisuwa nga tegirabika. Simanyi era bakyali ku ekyo kino. Mukyanoonya misuwa. Waliwo ngambye embujjajja mwami tumukole ki amanda agafumba emmere tugamusekulire tugamuwe mwanyweko. Obutwa bwetaaga kudayuluutinga n'amazzi amayitirivu ennyo. Naye kati n'emikono gyokoye bagifumise buli dakiika. Amazzi gaba gannyogoga. Ati Nange embeera yeeno mbeera jjajja mwami eno naye nga si kirungi bannange. Mbeera yeeno mbeera jjajja mwami eno mulwadde ava ku mpiso oxygen kabisa uno yazze dda. Anaye jjajja mwami tukwagala nnyo bannange, ffe abamu tetusobola kukola ki kukwerabira gye watujja n'ebyo watuyambako mu bulamu bwaffe n'otukwatizaako. Era ekituufu nkusabira jjajja mwami Katonda akuwonye. Jjajja mwami nkwagaliza Katonda akuwonye embeera eno gy'olimu osuuke bulungi. Abamu tetusobola kwerabira gye watujja. Kuyamba mama wange byonna bye wankolera kuva 2016 ng'ensi egaanye. Jjajja mwami nsaba Katonda akusuuse, ensi yonna ng'ekwagaliza okufa oba abantu bonna nga bakuvuddemu. Nsaba Katonda wa Isirayiri akusuusa akujje ku ndiri wano mu mutima mulungi. Jjajja mwami nsaba osuuke obeere bulungi. Kino ekintu kiba kya nnaku nnyo. Yes, kuba amazzi gannyogoze. Kino ekintu kya nnaku nnyo jjajja mwami, nsaba Katonda akusuuse kino kiyitemu odde engulu mu mutima mulungi.
manyi nti abantu bonna basobola okwefuula ne beekyusa naye tebasobola kugula mutima mulungi gw'olina tegusangika tebasobola ekyo kyo kyoba omanya nti ate buli kirungi kye wakola Katonda agenda kukusiima nze ekyo kye mmanyi jjajja mwami era nkusabira obeere bulungi nkusabira osuuke era neesiimye okujja nti nenzija nenkulabako atisti ng'okyatunula sooka oyite omusawo Kasuku ajja ubundi ejja kijja nekimunyoola nekigenda ayina engeri gyakikwatamu kiba ebyenda biba bimuluma I think that is poison Kasuku kati yene embeera jjajja mwami gy'alimu kintu kijja ne kimusika mbeera ya nnaku nnyo yakwennyamiza okuggyako nga ggwe oli eyo nga tolina mutima ne bw'oba n'omutima omubi ng'oli wa mutima mubi tosobola kwagaliza muntu kutuuka kweno mbeera naddala ng'omuntu yali akkoleza obulungi ennyo omuntu ne wabanga ku nsi yakuwa nnusu 100 omuntu omujjukiranga mu kaseera nga kano abeera akwetaaga so yeno embeera jjajja mwami gy'alimu byebyo nno yeno embeera nga bweri eya jjajja mwami kati gwe Kasuku okola ki mukulu nyabo ffe tuli bajjanjabi wano tuzze kujjanjaba ffe tucoordinatinga ebyetaaga okucoordinatinga wano webale kubeererawo jjajja mwami Kasuku musajja wange sirina gwe ngenda mumulekera so because kati abantu nga bano kye basinga okwetaaga right now nga tebamanyi exactly kiki kimuluma sigadde bakyalibe kumubeererawo the first therapy any person that is under depression sick tired or what awuliro bakyalibe balina kubeererawo sirina sente zenteeka wano kuba era zino zonna sente ze naye zizija nemulabako nga kyali wange benefits 30 minutes n'abaako kyakyuseemu nga ndabyeko neŋŋenda kyekisinga obukulu kati naawe kozze omanyi bino ebintu ebituutuuka kati wano waabeerangawo abantu bangi kituufu kati okutuuka nga ne pini beego osobola ogiwulira omuntu oluusi balwala agamba abantu banneerabira banvaako biki so kyekyo nakyo kimuyambako okurecoveringa n'okurespondinga naye kati nga gwe coordinator era ng'omujjanjabi Brian White amaze bbanga ki wano ku Ndiri kubanga kati tugenze ku Lutimbe eno wiiki si yakusatu ng'ali wano kuba yasooka n'agenda e Nakasero kati ne bagamba yasooka n'agenda e Nakasero n'abeerayo wiiki 2 waliwo dokita eyajja ye dokita Sali oye Dr. Sali yava yo Dr. Sali mulungi nnyo nnyo bamuleete kati kwe kubagamba kuba baali bakebedde ng'ebimuluma tebabiraba kumuggyako samples bamuggyako omusaayi ne bamugamba kabazitwale first was South Africa then they are like, no, let's take them to the UK omulundi gumu so ne zigenda e UK kati zetulinda naye kati ne bamugamba nti ofu kyokubeera mu ddwaliro it's already space gyotwala mu ddwaliro it's an expense okitegeera ne comfortability katwalinga tugendayo
ka video ke nasoko kola ntukateeka eddwaliro teryakaagala nenga ate abantu kati soko nindemu katono gwe asabye mbu oyagala kubeera nkuwe contact ya Brian White mumufune ba international doctor tweyanziza nnyo nti essaawa zino embeera gyalimu saawa ebeera ya butikitiki ekimuluma tekyazuulibwa bamujjako sample ne bazitwala ne sample tezinnakola ki tezinnadda so embeera gyalimu jjajja mwami eno lubuto naye nze ngamba nti bamuwa obutwa obutwa obutambulira obwo mu musaayi tebulabika ntera n'okulaba actually kasiku ntera okulaba firimu z'abazungu ndaba nnyo eno channel eya Discovery ya crime investigation nti obutwa obwo omuntu asobola obukozesa naye ne bukumala mu mubiri bugenda bukumalawo mpola waliwo agambye tumusekulire ku manda tumuweeko ate transferred to Nairobi agenda yita ku kisaawe ki airport bagigudde simanyi oba airport nzigule byebyo nno bannange kati mbadde njagala oveeko ku live bisigadde tubyogere nga toli ku live kale bannange jjajja mwami ono ka live kabadde ka quick mweraba ensonga zeezo naye ng'omanyi okuyiika kwe wayiika obadde ayagala kukola ki ensi eraba kweri jjajja mwami abasekirite bampa bamalala nina bakolera ebintu byesitasobola kwogera ebyali byabalema kati bana abasirikale baabwe baani nebawulira ensaalo kati abasajja baagala kulinyigira eno omusajja gwe nakoleranga ate yasikisa owulira naye nze yaninyambye nankasuka e Nairobi nendaba newatansasulire neneyamba nsobola okweyamba naye wakinvanga embwa nvanga embwa ebanyungirira ebisangosango gwanga kirini nikutambuliramu jjajja mwami abaana bange tebasobola kujja kundaba bonna batya batutiisatiisa butiisatiisa famire yange tesobola kujja pulira n'olubuto olunnuma myaka mito myaka 3 artist government yandikoze eki yandimuyambye ne bamutwala e Nairobi nze mpulira n'olubuto olunnuma kasuku sikulimba tonsekerera sagala kusekerera naye naawe nno olubuto lukuluma olubuto mpulira lunnumye n'okunnumya kasuku nze ndi muzadde nkimanyi kubanga nze ono Brian White alinga muganda wange alinga taata wange yankolera ebintu ennyumba ya mamange tetulagirabanga ngipositinze nafuna sente nenziza mu byekisiru ne zigwawo nankolera ebintu n'agamba maama mujje mu kayumba k'ettaka kamukuba kati ali mu ttegula ali ku DSTV nga nzire e Kampala nga ntulanga nnema okujja okulaba Brian White bimeka abantu Kampala abantu kati bo bino we babifuula mbu bya bufuzi bino si bya bufuzi buno bulamu bwa muntu okitegeera bamutwale e Nairobi muzeyi kyayagala otugamba mbu tamanyi Brian White oba mbu tebamuyitangako mu State House muzeyi kyayagala otugamba tata waffe era jjajja mu Brian White tamumanyi Brian White nti ensi temumanyi Uganda temumanyi oba ani atamulabako ng'aliwa ng'ali Gulu Arua awo n'abantu bakuŋŋaanya kyagamba okumanya mbu tamumanye essaawa zino ng'ali ku ndiri tujjengamu ako obuntu tujjengawo ebyobufuzi ku bulamu bw'omuntu musajja ali mu mbeera asula kwe butaafe
lubuto we lumuluma obulwadde bumuluma okufa abatuwa emergency nkwagadde nnyo kapaasi namwe mwetuuma amannya agatuzibuwalira okusoma oyinza obutagatya kati tete mwami abeerawo atya mwene embeera alina babeera nabo wano oluusi naffe tujja bwe tutyo bamutwale India ate nze njagala okubuulira nze baŋŋamba nnyo nti nsala ebigambo naye buno butwa tuli bantu bakulu emyaka 3 gye nnina osobola okutegeera ki ekimulume kimuteekako oyo oxygen muntu ate mumuwadde obutwa mumugjeeko security ali wano mu nnyumba nnene era sawa yonna abasobola omutta okitegeera kasuku bino era nebyetuli mbutujjanjaba tukola ki bireka byabwereere nga bo bamanyi tayimu yaabwe era balamu nze ndaba abantu bangi kwebali zino ensonga kwegamba tezeetaaga temudda mu kwogera simanya balamu ak'obuntu keetaagisa weewaawo tuba tukkiriza nti buli omu ajja kukola ki buli omu ajja kufa bikoze bitya n'ate eno embeera bweti teyeetaaga kusuulirira nze era mbeera balamu nze nkola akavvulu musajja embeera emukola kyemuluma biri byonna biddawo tuli bannayuganda bannange tuli bazadde ne bw'obanga oli mugumba kale oyina maama waakuzaala abaana Bloodwhite ali wano ku ndiri for 3 weeks mwenna abaali ku podium muliwa mwezi mulamba yiga Franka nze ndeka maama ndi mukazi munaku nze saasoma siina nandanga muntu nze bye bya gavumenti ng'ambyagazaaki just keekana akaseera nti bannayuganda baba balina okulaba ekigenda mu maaso musajja ali ku ndiri tewali kanyego olumbe lumulumye muli mu nnyumba mutudde nze ntera nnyo bagamba ye munyampulukuka buli kimu kiri bulungi mwatuuka bamutwale Nairobi kapesa nti bamwe private treatment bamwe treatment but where is Mayanja family like serious atawo basobola okujja kamba bunyeko bannayuganda mulimu abantu abaagala ki abaagala just embeera ennungi nga bo bajja babayita bbira mupango abeera talina njawulo na malaaya we wali sente we bajja ate nze mwe bannayuganda kenaddamu ofuna sente ne munsinikirako ebinyo nga mujja mugwirana nze nja bapamira kale saawa zino bonna bali wano ku podium baliwa mbalaba nabo bagenda bakyusa ensi bakuba obuswanyu baliwa basobola n'okujja wano naye omusajja wuuno ku ndiri musajja yakwata naggulira emmotoka nakati ng'okyagivuga naye tosaana kujja kusula wano musajja n'akwata n'abagulira obupoloti n'abakolera buli kimu ne mwegatta n'abantu mbu mukola mpalanyake n'embeera eba teyeesaaga kukola ki kugira alina omutima omulungi Bloodwhite alina omutima omulungi ffe yatuyamba kati tuli Kampala mwandi tulabye nako naye buli nali nedibidde nga nfunye akasajja k'omuzigo naŋŋamba jangu maama vaayo eyo okuva naine Malaysia n'enkomawo Katonda wawenda bika bulungi golaba sirabika bulungi olika kyakulya ye yasooka n'okungulira iPhone nga ndi ku Tekino layina wallahi bilahi tallahi zali naye Malaysia nti Bloodwhite yampanga sente saatekayo receipt tewazira waali olowooza nkulimba
ye yampanga sente Malaysia nga nsula mu 5-star hotel nga njagaliza ngamba sanyukako obonyebonye nnyo. Ekitegeeza Bad Black ebyo ebiseera nali nkusobola. Nagambye edda nawe tonneesibaako ng'onsobola biki. Nali ongambye wafuna omusajja wa furniture. Omusajja wa furniture namufuna n'agenda mwana gwe ng'asula eyo sayidi z'ekyanja ng'owa boda ndeetera akatogo nga tulina okuggalawa nti abamawulire obamanyi. Ng'embeera gye ndimu nga buwooteri bummanja nga nsula eyo mu wooteri kati nenkowa buwooteri ne mbuddukako. Ne bampambako n'ebintu byange eyo ku Ntebe Road nasulangamu eyo mu kawooteri ngendo laba nga ziweze miliyoni 6 kwe kufumbirwa mwana gwe. Kati nengena nenfumbirwa kati eyo munnange Eddie Kirabira gye yansanga n'angamba jjajja mwami ayagala kundaba. Jjajja mwami mutuukako saaba kanakwe jjajja mwami ng'asooka nsimba 5,000 eza $. Digena wekubeka enfuufu. Enfuufu mwana gwe nga njeekubako n'emmotoka gye yampa okuvuga musaagiddizaako mipiira. Kyova olaba nze ate mu bantu nze ebyange biba biva ku mutima nti jjajja mwami mwagala ku mutima. Kitegeera tube bano abantu betuyamba ne beerabira. Tosobola kwerabira muntu yamponya akasajja senga olowooza ndiridda wasenga nnafuuka nga Bajjati Madiina bibuuza. Kasajja kandi nkoze olubuto ku kanyanzaalidde mu muzigo eyo. Lenga sitakaali kaleeta akatogo. Sikayinaako buzibu naye sisobola kuddayo. Era mwana gwe nze jjajja mu nnaku gye yamponya. Yenzija n'eŋŋamba okuva buli nkuba essimu jjajja mwami kankulaba at least eriiso lyange ne banaaba bamusse. Eriiso lyange lijja kuba likoze eki. Mulabyeko nga ntuddeko wano wendi nange mmanya nti jjajja mwami nayimirira mu nsi yonna. Abantu beefuula. Bano n'abaminisita bali kuno balaba senga kati mpositinze bya buseegu balaba bbeere. Olaba nono minisita w'empisa bimunyumira by'empositinga walaba ku bbeere ne yeegizaagiza yaani oyo omubi. Tebimunyumira. Naye bimunyumira abeeko singa kati saa zino neeyambudde senga olengera vyu eziri kuno. Bino ebintu ebirimu amagezi gavumenti tekola kitebiraba. Nze bikana kuŋŋamba muzeeyi nti ave mu State House mu ntebe akakkane kalabe ku muntu wa bulijjo. Nze era kyekyali kibampogganyiza. Tebandaba tebannoonya kuddamu NRM gye nagaanye okudda. Wagaanye. Nga ngendamu NRM nga nnoonyayo kinga jjajja mwami wuuna afa. Owagira Bobi Wine omwavu n'okitegeera mpumpagidde mwavu tugende. Buli kanaku mbeera ŋŋamba muzeeyi nti aveeko ku Namulondo ye ajja alambule ku muntu ng'ono because Brian White tavangayo n'agamba nkyuse empagira people power. NRM through. Bamuvumye ku social media omanyi nga people power bavuma n'ofuna n'atyataaka. Nawe osobola ofuna ataataaka. Bagimfunisaako people power bangi bavumi nnyo. Musajja bamuvumye bamwagalizza okufa bakoze ekyo omusajja ekifaananyi akyakiwanise. Oli mu State House osowodde ssebo w'ekitiibwa. Olunaagira nga muwoza mbu mutusamoni nga nze sikyatya kintu kyonna nkubuulire kasuku. Nze sikyatya kintu kyonna muzeeyi alina okujja n'abaano Brian White mu bitiibwa. Ng'asobola okugenda emulago n'alambula ku balwadde ba fistula. Ng'asobola okuggulawo ennimiro. Muzeeyi ono musajjawo. Kitegeera ono musajjawo bwenye va kufe ba Bad Black nze simanyi na byabufuzi era temunneesiba nako. Bwe manja kubeera wagundi wabyesije embeera wabyesije leero enkya n'embeera Bobi Wine enkya n'enkomawo ewuwo. Nkola kinsanyusa ndi wadde okwambala bbulu kamyufu yero. Naye omusajja bamuvuma people power buli kanaku buno kati omusajja bagenda mukuttira. Abantu aboloza mbu balina obululu tebabuyina nze kye nali mbagamba. Kati sawa zino n'amala Brian White n'amala avaayo n'ayambala yero. People power emuttisa n'atyataaka bavuma. People power bavuma gwe kasuku nze. Nateekayo posti mu ddakiika emu yali mu komenti 1000 naye nga byonna bivumo. Malaya genda olamula obusolo bwo wano tosobolawo wano tokola ki va ku Bobi Wine tasobya naye omusajja wuuna alemedde mu NRM olumbe lugenda mukyano muzeeyi ali eri n'abo ba mafia badde abanaabwe banyampulukuka mata
bana Brand White basobola nakujja mulabako nze bwe njogera kwaba abasajja ovaayo n'okola kalango ne bakuyita volunteer ku ssente zennyini ze baafuna ebibiina by'ebweru nga bibawa ssente bakuyita volunteer nga volunteering bwaki nga bo tebabukola bafuna omusaala bafuna allowance nga minisita yabadde wano yandibaddewo era budget yandifulumye ya buwumbi obuwumbi bubiri bugenda kulabira minisita bwati agenze Kenya kumujjanjaba mu Aga Khan naye mwana wa nnyabo wuuno wanaali wano waafiira olumbe we lumulumira nga lwaki nze siibaasamire ndaabe banfuula serebu okunsiba kati bawulire omuliro wono senga Brand White abadde minisita yandibaddewo wano ku buliri teyandibaddewo gavumenti ebeera ne budget baminisita balina budget omuntu wa wansi afanga kyoboobwe ulira nnono omusiru nze magambye mwepopa mwene embeera temubaako kye mwogera mwene embeera tusabire omusajja akole ki awone tewali ayagala mufu ate era the real fact is nti omuntu oba yali akuyambyeko nze mmanyi abantu bangi muli eyo mwabeeranga ano ku podium mwena mwe bakamiliyoni gwe big eye mukama agenda ku blessing atya nga tusobola na kujja ano kutuulirawo omusajja ono bannange tuleme kwerabiranga gye tuvudde basindi bonna bajjanga ano ku podium musindi oli mukwano gwange mmanyi eno live ejja kutuuka kuba nange mukomewo ku podium omusajja mumuwa amaanyi ayimuke bana tuwekeyo n'emitima emibi tegiyamba emitima emibi tegiyamba Brand White tabaagalako ssente zammwe oba mulowooza wano nzize n'ekisawo kya ssente embwammwe nzizenga bwendi okitegeera kasiko alina omutima omulungi wuuno wano naye antunuzaamu kamera tandi bulungi mujje mulabe omusajja bannange omuntu ng'akubeereddewo mu mbeera ennungi let us not forget temunjogeza luzungu omuntu ng'akoledde ekyungi ne waba ng'akuwadde mutwalo omubeererawo era nze kasiku nalindaba buno bumalaaya oli ku Sipaaka TV mbu yankwata omuwala gwe alina n'ebbeera eryagwa ku kifuba nga kwata ki babeera neyo obulenzi bukifensi ne bugenda ne bubakuba olaba nange owanga nkuba naye nga kerere gye nkuba mu nju omanyi nga nkuba ate tewali wano bannayuganda abamu wazaalibwa n'omutima omubi wano owulira essanyu ng'olaba Brand White kundira essanyu likutta bankuba era osanze omukono gwakawona guuguno naye nga nkuba kerere ennyumba yonna ne banneeyiba ejjukira nsula kumpi n'afande kati nkuba kerere ku kyalo awo nange ne mulumaaluma gwe ramuze eno si essaawa aye njala obbabwira nti buli muntu waddemba okuwagira bannange ekibiina ky'abaamu kitegeera waddembe eno essaawa omwana wa munno tosobola kukola kingenda nabba blocking abamu kati nze nakowa stress owulira nze byebyo ebyange era nze ngenda kati bateeka ku peesi njagala omuliro muguwulire mu bubiina bwammwe mu faya kitegeera omusajja omuggyeko security wuno ali kundiri you don't allow anyone family yetejja mumutaddeko embeera bwana bamwe muwulira bulungi depression simanya stress oluzungu lungi byonna depression kitegeera bannanga abali ku podium gye munaye ku musajja tumuzzeemu amaanyi ayimuke ave ku ndiri tayagala ssente zammwe nze actually nze Brand White ng'asabiriza n'omuntu wadde n'ekikumi oba omulabe mu struggle za ssente
era nekiri kimayiko mukulawe kyajja okubba emmotoka ne kizitwala ekyo ex kyange simanyi obadde okimanyi Owaye mpulira biwulire.